Obadde okimanyi nti singa osangibwa ng'oli mukunda b'essaawa eno sifuddeeyo oba ondabira ku ssimu yo oba ng'okonekitinze intaneti ku TV naye ng'oli mukunda sifuddeeyo oba ondabira London, America, Dubai, Saudi newankubadde Uganda. Obadde okimanyi nti wayinza okubawo omukisa gw'amaanyi okuba nti oli ku cruise exclusive. All script gye yagamba nange najida mu Luganda kuba yanyumira nnyo. Yagamba omusoto singa omusoto ogw'obusagwa gukuluma bagamba bosigaze eddakiika 5 ku nsi okufa. Watyanga omusoto ogw'obusagwa gwadde gwakakuluma n'omulalo ogw'obusagwa ne gukuluma oba osigaze eddakiika 10 kuba ogumu oba osigaza kati kwate tuyanyumira nnyo legala idea eno singa ngikwata n'engiteeka mu Luganda kuba ebiseera ebisinga ebintu bitukola tewali nnyo kipya ebintu byonna bitukola abantu babikoze byonna mama Brighton bamoti babikola okitegeera. So nze nzikiza nti Mukama alina okubeera mu kuba nze Alan nateekayo vidiyo nga ntandika okukola nateekayo vidiyo 3 ngasubiza ba followers na 1000 I think nalinga 3 nga nakatandika ti Muzeeyi Nsubuga yalina essimu 2 ku simu zino 2 kwaliko Samsung ne iPhone wabula abaali ewaka emu ku simu ze nevuga abafe ku simu zino 2 Samsung ne iPhone simu kye yavuga kati ngamaliza ngamba tuli mwavu mutwe gwo gwe mwavu. I think abantu kuba iliyo omwana kyemanya atulaba nenga agamba bano ba celebrity babafuna batya ya kituufu oba bayiri babatya okukola nabo content. Celebrity gwe nasooka okukola naye yali Alien Skin. Alien Skin tulinawo oluyimba lwe twaddamu olwa pate tuluyimbamu ffe Yesu ndeka nsinze Yesu. So oluyimba olwo ekyewunyisa yalwagala nnyo ate nga ze nali ntidde mu kusooka naga basooke mukubire ndumusabe ndeka lewe nalumusaba naŋŋaana nenga megeja musajja wa Kibuli lewa weze Kibuli ne tugera mu studio entuluddamu kale nalwagala nnyo. So nankona ku TikTok nangamba yo gwe ebizibe yambale ebizibe nayo kwa nnyo konetwa Muzeeyi Nsubuga gwe Muzeeyi Nsubuga kana sooka ne ntya ningamba nera banga yagala kumpisaamu oluyimba lwange wazanyiddeko lwaki. So nesooka ne ntya amawo nekona ku bakwano bange ngamba mwana alieni ali mindi box yange oba mugambe ki kati bankyalinawo nkankana ningana eno account ye yaddala oba bano ba fake account nenzigulawo nagenda okugulawo nga yeye ne mugamba yo kibanda kye kiri omani kibanda nkwagala nnyo nangamba kati ekyandaga nti yali easy etabi tutte personal yawandiika kuba mwolo olimba byonna ddamu mwalimu line egamambo naye ntandika ngamba pastor agambye nti Yesu kati naye nagiwandika n'agamba pastor agambye nti Yesu kati awo ne mmanya kibanda ali easy ne mugamba kibanda kye kiri wona ngamba jangu nsaleko nengendayo ne tukola entanda kalike mwakola entanda ya Mama Brighton family urukusaba kwa bangi bakutegekedde tabuza olugambo talise concert ngabiri mukago gwokuna kusiyata laboni ngabiri mukago gwokuna okwigira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emeza ya miliyoni 1 kujangula besitano y'olugambo n'obutagaliza wakati Mama Brighton ne Mama Natitende live ku stage bamulekeddwako abayiwa Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera Mama Muzeeyi Mumejja Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki Chakula. Lwakitwa Africa One Tuan Travel Maparo Patsi Nyumanzi Kuzara Kwaite Famu Astuti Biva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridals Ya bebe extra faida. Obadde okimanyi nti singa osangibwa ng'oli mukunda b'essaawa eno sifuddeeyo oba ondabira ku ssimu yo oba ng'okonekitinze intaneti ku TV naye ng'oli mukunda sifuddeeyo oba ondabira London, America, Dubai, Saudi newankubadde Uganda. Obadde okimanyi nti wayinza okubawo omukisa gw'amaanyi okuba nti oli ku cruise exclusive. Professor
kale wallahi nange mbadde sikimanyi ekyo badde sikimanyi funawo wandiika Professor ninawe simu typing ku simu ekitabo kijja kujjuka okay omulayi waffe omulungi andaba Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero banizaako yena Jamesinzido kubanga ate mutulabira njasigala nga ate nange mbaweereza bulungi nnyo ennaku ziweddeyo ennaku z'omwezi nga 26 tuli ku Theatre Bonita mujje bonna ba tiktokers abenjawulo abakola wako omulungi ba professor babano bagenda kujja ba performing live mujje mubalabeko mujje mulayo ku bayimbi abenjawulo Spice Dana yangambye jali Karona Ntongo yangambye jali Samisa Kisemakula yangambye jali bonna bayimbi bonna B2C bonna buli gola byenganza nnyako naye manager Yusha Baraka lero ku makyankubidde nangamba Allen Cruise katulaba olunaku lunabeera naye nga ate ne yanza nnyo ne yanzi eri abayimbi abamu nga temugenda sobola kubaawo naye nga baguze tickets banaye mwebalire ddala Liam Voice thank you so much Virota thank you so much abayimbi ba Generation Tom D mwebale nnyo mwenna sobola bamenya bamalayo naye mwenna mwebale ennaku z'omwezi nga 26 lujja kuba ndowooza lwakutaano luli oluddako mujje ku Theatre Bonita come celebrate me come we celebrate my career emyaka nga 8 9 mu media nga mwendi mujje mubeerewo mwenna banji mikwano gyange bamperekeddeko come support me come support my talent come support me with my guys nina abalenzi bange bangi nnyo ne bawala bange bangi nnyo bwe tuteeseteese ekintu kino ba celebrities bangi nnyo abagenda featuring muguno omuzannyo so mujje mubeerewo kibeere ekintu nga kyanjawulo nnyo. Don't forget to proudly pad by Mapalo Pads. Mapalo Pads the pads ez'abakyala eziriko ensangi zino sofa government week ewedde baga government yagambye nti ziri ku mutindo gwa waggulu nnyo babeebazizza okukyusa ekisaawe ekya pads nga nti wow abaana mbawonyeza nungi nnyo try them genda ku supermarkets ezikuliraanye sofa ne benziwaddeko bagamba nti yes product nungi nnyo okuzaama tuli powered by Africa One Tours and Travel Maros Bridal Center Mami Gadgets wamu niba clients bafa balabangi nnyo benjo okubanga ate nkuwa mu maaso awo ndine professor onako lwaleero musajja naye abavubuka y'omu ku bavubuka abo bagezezzaako okulaba ng'oba oli awo ekitone kye ku TikTok okwo akyongerayo azze akola n'abantu ab'enjawulo bangi nnyo okuli Batichampamire okuli Madratan Chiko abangi nnyo ba celebrities abayimbi ekintu kyaza kigattagatta atya okulaba ng'akituusa ku level wakituusizza bamulaba ku mukutu ogwa TikTok mwebali nnyo nawe wamulaba omulundi ogusooka ku mukutu guno ogwa YouTube mbadde nkusaba genda ku TikTok otekemu Professor I believe he doesn't do vulgar content but akola content omulungi anyuma okulaba mulina ano olunaku olwali tugenda kuba tunyumyamu ebigambo bijja kuba bingi nnyo then later on nja kuba muta agenda akola endowooza ate emirala akola ki bw'aba atali ku bino ebyo n'ebirala ku show yaffe y'olunaku olwaleero sanyusa okulaba ssebo nawe kusanga ssebo ogamba otya obadde okimanyi wow nti okunoonyereza kuvuddeyo nkulaga nti abantu abasinga okumira ebirevu wano mu ggwanga Uganda basajja by the way how do you come up with that concept Ben? Concept ya Professor nali awo waliwo omwami gwe nalaba muwalabu bamuyita Karid no bamuyita Fahad Karim Fahad ayina content gwakola aba bwatyo okay yakola mu luzungu naye ebintu byana bibawe bityo so namulabanga nnyo waliwo omuntu yasooka okunzidya ka video ke yasooka ebisebe ngakola concept ya tuli mwavu mutego gwe mwavu kanangamba laba ono gayi mwana ali ebintu byakola biringa ebibyo lwakuba yakola luzungu ne kate yewe na muntu nulire nnyo ate nezija mu concept ya Professor kuba yayogeranga ebintu nga biri direct kati tugeze all script je yagamba nange najida mu Luganda kuba yanyumira nnyo yagamba omusoto singo omusoto ogw'obusagwa gukuluma bagamba bosigaze dakika 5 kunso okufa watyango omusoto ogw'obusagwa gwadde gwakakuluma
n'omulalo gw'obusagwa ne gukuluma oba osigaza eddakiika 10 kuba ogumu oba osigaza kati kwate tuyajubira nnyo legala idea eno singa ngikwata ne ngiteeka mu Luganda kuba ebiseera ebisinga ebintu bitukola tewali nnyo kipya ebintu byonna bitukola abantu babikoze byonna byonna Brighton bamoti babikola ba Abe Mukibi bani bonna babikoze ate nze kyengenze nzikiriza nti it is better to bring back something wana engoye ze twambala kati style biki ate ojja kusanga byaliwo edda kati bikomyawo bukomya se ekintu ekibaddewoko wokikomyawo bishi wakigenda kukola kuba natandika ne toli mwavu Innocent Gusula yali amukola nanga ate nankolera okitegeera ne tugenda mu ntanda nga tusayasoya bibuuzo entanda nayo ng'ebaddewo so ne kino nalaba nguledo omusajja kimukolera nenga singa kireeta mu Luganda nga nze ogamba nti obadde okimanyi nti singa okwata ekijiiko oba giyite spoon obadde okimanyi nti osobola gikozesa okutabula caayi kati omuntu abadde akuwuliriza ng'oyogera ku jjiiko ako omusajja agenda goba ejjiiko osobola gikozesa kiki esimanyi ayogera omugambe ekintu ekiri direct naye nga tajja kukoma walaba eddaka kati kugenda tugamba kigo. Welcome to the show. Thank you man. Ogamba otya? Yendi ogamba otya? Weyanjulira eyo akulaba omulundi ogusooka tutandikira awo. Bampita Ben MC Professor. Ben MC yava mu stand up mayina sokera mu stand nakati mukola stand up lwakuba nti stage za stand up ntono naye nga Ben MC Professor amanya agaddala mama ge yampa muwanguzi Bernard ndi musajja mu Masaka made in Masaka. So happy to be here. I'm a photographer, I'm a videographer. Those are byebyo. Gwe wekwatya video zo? Nze nekwatya video zange. Okozesa simu ki? Nkozesa camera nyina 6D then nyina ne Mark 3 Canon. Naye kati obudde buno badde nkozesa iPhone 14. So kisinziira. Biseera singa bangenda kutambula nga nebya kamera bijja kuntawanya ngenda ne simu awo nyina chali wange olumu ankwata bwemba ku simu. But when I'm doing my content gwe nkola ono wa bulijjo. I set up my camera, nenfuna gwe ntuzawo ne mufocusingirako, then I come sit do my content. Ofunyemu otya? Content natandika mwaka gwedde Feb 14th last year 2023 when nateekayo video yange yasooka. Iyo badde okimanyi? Ya toli mwavu kutandika okukola content. Okay. Natandika mwaka gwedde. Kati obadde okimanyi mutandise mu November wa 2023. Concept ya Professor. Obudde muno ntandise okifunamu. Omwaka guno in fact ntandise okufuna kasente mu content nti ofuna client nakubira nagamba jja tukole Victoria University yampadde gig nabo mwaka mulamba there brand ambassador influencer bikimba kunyina content gwemba kolero wenjawulo. Then ne bana abalala abajja so zona jja nakuwaayo najja nakuwaayo nkolera ya kalango kima so kati ekintu ntandise okifunamu kasente. How is it hard okupenetrating a TikTok eno? Nokufuna idea gyogamba nti esobola okutunda. I think ideas zino ebiseera ebisinga first of all olina okusaba mukama nakuwa idea ngeri unique nga okay nga togenda kukola nnyo balala kye bakola nga ate nnungi kuba okikuyamba okuyitawo amangu nti singojja ne idea nga ku maaso g'abantu mpya tebaddewo naye nga ate eri very interesting abantu ojja kukachinga mangu attention yaabwe bakuwe amatu n'amaaso okitegeera kati okuyitawo ekyaddala olina kuvamu olina kukola olina kuteekayo content ku TikTok nze ekyo kyenzikiriza olina okuteekayo content nti wogamba nti okay ngenda kuwa abantu video 3 buli week just be consistent zibawe webiseera ebisinga ojja kusanga omuntu agambe mwana ngezezaako okuteekayo content naye account eganya okukula naye ngero ojja musanga atandika abalira abawaayo 3 wiiki ejja n'abawaayo emu eno wiiki n'abeesonyiwamu okitegeera so I think buli kintu obanga okola ekintu kyoyagala kiba kyakukola nnyo be consistent abantu bawe waaka making sure ekifaananyi kirungi making sure sound bagenda kukuwulira omuntu aleme kulaba video yo nga atastruggling agamba bayogedde ki okitegeera nga alaba ekifaananyi tekiri kiriya abantu ebiseera ebisinga banajjako ekifaananyi tekiri kiri ajja kunyiga next then ekisinga obukulu mukama alina okukubeeramu kuba mulimu omwana contacting nga olaba account ye waaka ali kiriya ekifaananyi nga mulungi naye nga baganye okumuwa attention okitegeera so nze nzikiza nti mukama alina okukubeeramu kuba nze Alani nateekayo video nga ntandika okukola nateekayo video 3 nga siweza ba followers na 10 I think nalinga 3 nga nakatandika nateekayo video eyokuna yali egamba nti Muzeeyi Nsubuga yalina essimu 2 ku simu zino 2 kwaliko Samsung ne iPhone
wabula abali ewaka emu ku simu ze nevuga abafe ku simu zino ebbiri Samsung ne iPhone simu kye yavuga kati ngamaiza ngamba toli mwavu mutwego gwe mwavu kati abantu balwana nnyo balabe simu kye yavuga yayina simu bbiri Samsung ne iPhone kati content wange yalinga kuva dabadde nga jja bwatyo nga sikuwa tosobola kutegeera answer ntuufu kati eyo video nze wenagiteekayo Alan yali Sunday nzijukira nenyindi wakane nebaka kati mukulu wange yajja nangamba gwe account ye badde kibwa yali agifollowinga nnyo nga kasera abira kuba nakatandika nga namugambe mwana atandise okukola content kati yangamba gwe sokulabe ekiri ku account ngendo ogendayo nga ndi mu comments ziringa ndoza mu 13 ba followers nyingi do omutwalo kati nga bano zino video zibaddeyo enkadde 3 yali yakunaye nga zonna bali muziraba so nze bwe nakola mu mwezi gumu nze nali ndaza okufuna ba followers abaddala ngendo okutuuka ndoza myezi ebiri nga ndi mitwalo ng'etaano ejaba followers so kyova nga abantu olusi mukama alina okubeeramu kuba osanga abaana nga ekyaddala ekifaananyi kirungi sawundi mulungi naye nga ba followers baganye era kubuuza bwana ze kiki buli kimu kikoze kati olusi era ne mbagamba nti olabanga buli kimu okikoze then maybe wetaaga okukyusa concept eyinza okuba eyo tekoze kuba fena tubikozeeko nyinayo concept yagane yakagezemu nnyo nange nagikuba nenda bange eganye nengane eno kanjiveeko so oyinza okwesiba ku concept nga tegenda kukolera ngekifaananyi ogiwa sound ogiwa naye concept neeko olusi ne timing ne timing nekigaana ng'olina kukyusa tuli ne MC Ben akuzanyanga professor ku TikTok nkimanyi buli omu video ze artist olinayo covid yemu oba bbiri mu simu yo nga wagisavinga n'ogamba nti kano kankolera. How do you meet these celebrities? Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Okola nabo benkola nabo I think kuba iriyo omwana kyemanya atulaba nenga agamba bano ba celebrity babafuna batya oba bayiri babatya okukola nabo content celebrity gwe nasooka okukola naye yali Alien Skin Alien Skin tulinawo oluyimba lwelwe twaddamu olwa pate tuluyimbamu ffe Yesu ndeka nsinze Yesu so oluyimba olwo ekyewunyisa yalwagala nnyo ate nga zinali ntidde mu kusooka naga basooke mukubire ndumusabe ndeka aliwe nalumusaba naŋŋaana nenga megeja musajja wa kibuli lera weze kibuli ne tugera mu studio entuluddamu kale nalwagala nnyo so nankonawo ku TikTok nangamba yo gwe ebizibu yambale ebizibu nayo kwanyo konetwa Mzee Nsubuga gwe Mzee Nsubuga kanasooka nintya ningamba nerabanga yagala kumpisaamu oluyimba lwange wazanyiddeko lwaki so nesooka nentyamu nekola ku bakwano bange nga mwana alieni ali mindi box yange oba mugambe ki kati bankyalinawo nkankana ningana eno account ye yaddala oba bano ba fake account nenzigulawo nagenda okugulawo nga yeyiye nemugamba yo kibanda kyekiriwo maani kibanda nkwagala nnyo nangamba kati ekyandaga nti yali easy etabitutte personal yawandiika kuba mwolo olimba lwe naddamu mwalimu line egamba mbu naye ntandika ngamba pastor agambye nti Yesu kati naye n'agiwandiika n'agamba pastor agambye nti Yesu kati awo nemmanya kibanda ali easy nemugamala kibanda kyekiriwo nangamba jangu nsaleko nengendayo ne tukola entanda kalike mwakola entanda ako nengendayo ne mu meeting ngali ize nnyo ne mugaba mwana zilade zibeto so nangamba yo tubikolanga nawe we byangu so ne musaba video najimpa ne tukola so ye celebwe nasoko kola naye kati awo madwatan chiko of course awo ntandiko bakonako maybe service nga content wo aba atambula abantu nabo baba bakulaba okitegeera bayinza obutalikinga bayinza obutakomentinga ne baba bakulaba so awo nenkona ku Madrat in fact nali nkola live Madrat najja ku live yange nangamba gwe professor ningamba nemugamba yanko madi kyekiriwo bikibi mugamba nanja kunonya ko mpeyo video nangamba nkubira nemba kubira ne chiko nabo ne bampa olunaku so kati abasinga baselebo ngenze nkola bwento tichampamire mfune namba ye nemugamba ye papa kyekiriwo bampita Ben MC professor nyina content gwe nkola bwenti ne bwenti made nsaba mpeyo video nangamba jako so you know kubanga era no bwa hambo oli mukakamu muko oli mukakamu muko
then munayo ino okumanya nti oli mukolagana na celebu obanga oyagala video ne Teacher Mpamire tomugamba nti jagwechaja okitegeera gogo omwetaaga so womukubira kati Kanare angamba jangu ku NBS Kanare yakuyita no mukubira mugamba munaye bampita BNMC nkola content wa professor wali omulabyeko ngamba professor nkulaba badde sampeyo video nti jangu ku NBS kuna kuweruti ogeno mufata ngo shootinga ngovayo ngenayo jimaji kikugaseeko olaba kigaseeko kiku content wokola n'abantu abatutumufu bano kyekingaseeko kuba ne omanye ebiseera ebisinga wenzija kati Alan Cruz ndi naawe abantu abadde tebamanyi abakulaba bagenda kundaba true kati tugende so baserebo bano ebiseera ebisinga womukoonako just making sure oli easy oli humble wakuwa location iberaho ku budde omutuukeko omujjeko content engeri kituyambamu nti wenzija ku nga wonkyazeza wano Alan mulimu abantu abagenda okundaba nga badde tebamanyi naye ate bandabe ku channel yo bagambe Alan Cruz yakyazeza mwana kyono okitegeera yabadde professor agenda akebere ate asayinga content wange mulungi atandika okumfollowinga naye nga ndabidde ku ggwe ensonga lwaki nkola noonyoba kati nga Madwata Ntiko nenkola nabo nkimanyi of course bansinga erinnya era bwe nkola nabo balina post gye bagenda okumpa nyina audience gye ngenda okuyingiramu ate badde temmanyi era kyova osanga omuntu agamba nze akantu ke nasooka okulaba kaali ka Madwata Ntiko ne ntandika okufollowinga nze akantu ke nasooka okulaba kaali ka Kanare ne ntandika okufollowinga so kituwa push era ne following maybe singa TikTok oteekayo video osobola okulaba ekuleetedde ba followers bameka ogenda mu analysis n'otegeera nti eno yandeetedde ba followers 12,000 eno yandeetedde ba followers 3,000 so kintu ekituwa push ekyokuba nti okola n'abantu abo bakusingako kulinnya babako we bakuteeka okay boze ng'okola concept yeno tofunyemuko challenges challenges zibaawo omanyi abantu abamu kati olaba content wa professor mulimu abantu abamundozanga bo obankiyite ntyanga bagala bali detailed bagala bategeere osanga omuntu n'alaba kati video yange ey'ekijiiko teso kikosa okutabula kyayi kati mutima agamba kitabula kyayi kati lwaki abantu bagala content muno ebintu byogera biri obvious okitegeera ye gawuli agala oleeto bajja okwongefa n'omulaba mu comment section ng'afanga olaba yali too serious tabitegedde olina kugamba tebinyuma okitegeera zezo comment zibaawo so mubaamu challenges bwezityo ate ebiseera ebyo nze biri ebintu byo byanyiganga nnyo nga nkyawo nakatandika okukola toli mwavu omuntu ojja n'agamba video yange tenyumye aladi nga kiyinza okunuma ngoba ne ku comment endala 10 eziri ku video abali mu kuseka nagani ali muze Nsubuga yani twagala omulabako era naye musajja nobeera kwene emu oyo omuya yakugambye tebinyumye n'owulira ngo obulamu buggwawo mukusooka wakola muze Nsubuga nga tebamulaba muze Nsubuga nze concept gye natandika nayo ya muze Nsubuga era ye yatoli mwavu wakuba nti buli video omanyi mubamu line gyogamba nti kati ngenda kwesiba kwenu line nga olaba professor nti obadde okimanyi ye line etandika video kati mutoli mwavu nakwesanga nnyo muze Nsubuga nga bwe muze Nsubuga ngolujja mbaga muze Nsubuga ina amajana ku majiga nana nalyako ejjirimu abafe ejjiri nerimu lyalya fumbe oba yalya siike toli mwavu mutwego gwe mwavu kati video najangana muze Nsubuga ina amajana muze Nsubuga ina simu bbiri muze Nsubuga kati abantu batandika okupita muze Nsubuga era nga muze Nsubuga yani so nze nasiba kulinnya eryo nga njagala abantu bali kwate libenga libali mu mutwe so kati necho nacho kibaawo oba okola content olino kibala oluusi noga kati kala ni kikengendo okuba nako nga kagenda kwata abantu mbabiro gwe mwabenga akwogera njokola video buli omu ero sanga abantu katemba sikweseza sifuddeeyo oba mu Germany oba mu America Tuntu agamba leo siwide kasifuddeeyo bango kakozesa kuba ye kamunyumira so mbambula enizo zokwata mu content no gambe eno line je nyino by the way nze nja kugamba nti content wo obadde okimanyi okumutegeera obulungi n'omulaba obulungi eri entanda nalingi followinga naye ono content wa professor Pologai bamwita X official X oyo ayambala shades so guy oyo bali UK yeah I think ali UK kati ajja bukola ajja budiwetinga nenga aseko obuseko bwe bunyumira nnyo yadiwetinga ko bamire content wange gayo yanyumira nnyo yadiwetinga content omulungi so bwakudiwetinga
ngamba yate Beni yalese kachikana wala inange kanyumira nnyo naseka nenda niko gena ngatenze mfollowingira nnyo kuki ku X ya nenga wow. So jana ye ya comedy ebadde etyezetya. Did you find yourself doing comedy oba wakigezaako ozokigezaako bana ekyakwekangirano ku TikTok? Jana yange ya comedy etandikira ku somero. Nasomera kusomera itakijja we MSS. Midiri Masaka. Katwaina information prefect wa mita Jumba Jacobo. Omulenzi wezinza mwelabira. Kati Jumba yasome yalinga information prefect. Nenga mawuli gasoma ku budget assembly. Nga tasoma byafu bibadde ku somero. Ngane baba wali wakabaddewo katona inengeri gya kizimbulu kusamu na kifula fane. Kati fe twagenda ngo ku assembly wanseyo nga tuba tulinze kimu Jumba ajja tusomera amawulire. Kati Jumba yanyumira nnyo yani tuwa ngama nange tukamusinya 3 ngenda kwesimbawo wa information prefect nga tuba tubagire emipira mbera wali Jumba nga Jumba nyumira nnyo nga ebintu byakola binyumira nnyo. Kati ekyo mukisomeze binatuko genda musinya 3 mami wange naanzijawo nankyuse somero natwala kusoma Kaswa High School liri Lwengo. Wenatuka Kaswa High School twatukira mbisera bya kwesimbawo. Neka tolokuba nti nze naye nyina kiri ekya Jumba ngenda gamba mu form 3 nyina okwesimbawo nesimbawo ne kweje somero. Katugera mu campaign jukira nze ndi muyizi mupya ku somero. Chokono gaya abadde kuba information prefect akomyewe addemu yesimbewo agenda kukomawo. Kati tugenda mu campaign amayo ababudde bo kusampolinga abaana biki byogendo bakolera. Kandoza engeri yali nti already yaliwo yawuliranga munene teyakola kiti abasampolinga. Kati ngatenze nyina idea ya Jumba jenzije ekijjabwe minge ekuba. Kati nze wenzije okuba campaign obudde wange butuuka nzija abaana ambasomera mu amawulire agalifanawo nga abaana bafa. Basubizanga ngendo bagulira radio buli mwana ngena mwango papula amawulire ku machanga atuse ku somero. Kati ebintu byange byali fane nnyo abaana ne banjagala tenga ndi mupya. Akabune nkawangula nange natirawo nga nkawangudde. Kayenda niko kusomera abaana amawulire ku somero. Kati nzawo comedy wentandikira okumwagala n'okumufollowing ennyo. Ngira abaana bajja ku assembly nga balinze nze baga mwana bali bampita muko ku somero muko wabatalina katika mawulire leero ebyetusaze. Ngira ne kuna ku assembly bajja ne bambuza ina mawulire mwana ina mawulire buli akuyitaka kuuza ero ina mawulire gaba ninze kati wentandikira comedy. Then wenda mu somero nensoma radio production and presentation ku Subi FM Masaka. Kati awe bya comedy nga atendowooza nali manyi bya somero Subi FM chali ye Masaka yagalawo wonna yagalawo. Okay. Kati bya comedy ndoza ngambi umuzaamu nenga kanzire mu radio nosoma amawulire kati awonezije ne Kampala wenaje Kampala nenyongera kawo television production ngibya comedy sibira banyo kati paka 2019 wenfunira idea nengamba nenda bikansobola okukola stand up comedy. Kati awo nenkubira ku bamita Uncle Mark nengena ntogeramu Uncle Mark wa NBS nangamba tuli ba comedian bali hasingira kula Bonita oyitayo tuli hasinge nenda niko genanga kula Bonita ebisere bya mabega ne ba manager Timo ba comedian abasinga bona babaye je bakola bihaso gundi oyaseba kijje bano bo bakola just rehearsals naye twalinga tukolya mabega wa la Bonita eyo batero okunywera akachayi biki mabega ddala nga je tuli hasingira so ne tuli tandiko ku rehearsinga wone tandiko kola stand up ngokola ku show yani nakola ko ku Salvador show I think yali ku Pearl Magic nakola ko ku Comedy Store then zino mabala biki shezisinga nga vibe elietya vibe ya stand up teyali mbi by the way teyali mbi kuba kati nze ebintu ebirifane nabanga nabyatenga nyizo okuwandika then rehearsing omechitu ekisinga okuyamba mu rehearsals nti wogenda ne jokoyo nojiwa ba comedian mano bagana nyina joko ku somero eri bweti ne bweti then olinga kugamba wano wachitugamba bwoti bweti wetuzimba ogenda okumaliza joko engeri kemitwe nga 12 ngejjudde kati awo ngosigaza stage performance yo ogenda delivering tuli tukuba stand up comedy kuva 2019 paka wentandikidde okukola content mu 2023 kati kitandise okukola content nze nzigulewo TikTok, Facebook, Instagram, Twitter bikintandika okuteka YouTube nga platform za stand up comedy ntono. Mama Brighton family ulukusaba kuwa bangi bakutegekedde tabuza olugabo talise concert nga biri mu kago gwokuna ku theatre la Bonita nga biri mu kago gwokuna
okwigira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza ya miliyoni 1 kujengula b'ensiisano y'olugambo n'obutaagaliza wakati omwa Brighton ne mama natitende Live ku stage. babolekeddwako abayi ba Uganda bonna bakomedianizi Ne bannakatemba. tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera mama Museyi Mubeja Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe mama Brighton atajja omugamba ki Njolo chakula. lwakitwa Africa One One Travel Maparo Patsi Numanzi Kuzala Kwaite Famu Astuti Viva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridals Ne bebe extra faina. Kitegeera ntojja kusanga oba tokubye ku comedy store ogenda kulwana nnyo kuyitawo ene comedy store jukire waliwo ba comedian abanene biba balinze kati gwe bedi musojja wano nga abantu bakyatuula ona akyali mukubira munne mutuuseewo kitegeera akavuyo kakyali kanje oli ku stage leero era buli omu ali ku bibye ngamba wano nno muntu yeetaaga abeeko kyatandikawo ekirala kati atawo nga TikTok ekutte bijja biri mwesa TikTok badde ekutte nga bamiki kwe bali bakuba ba Fizi Pro tubalaba ebadde ekutte bachakala bayashi popi nga bakuba motoro nengamba wano omuntu yeetaaga akole ki atandike nayo okukola content wakati ekibaddewo of course nasooka nentyamu ngamba sizereti I think era ekisinga okweraliikiriza abaana abasinga kulowooza nti azereti naye nga ate obudde bwonna bwotandise buba budde butuufu so awo ntandikira nze okukola content nenzigulawo TikTok yange in fact ekintu ekindeetera ddala okukola content nzijjukira lwali luyimba lwa Kyayi Wenjayi lwafulumira mwaka oguwedde so lufuluma abaana bakola challenge olimba lwanyumira nnyo nange ngeri omwana gye yawandiikamu ebintu omwana yalunze Kyayi Wenjayi n'aluteeka ku lumbe concept ye yanyumira so nange nenkwata flasika nenteekamu amazzi nga nange nkola challenge ya Kyayi Wenjayi kati wenateeka ka video yako ku TikTok onoza kakuba views nga 1000 naye bannaye nasanyuka nga sizirabangako nenga gwe video yange yakubyewo 1000 kati awe ngambira ddala naye omanyi ngenda tandika okukola content kati awo nengenda nendeditinga bino video nali nga nteekayo nga ntambula simanga neekuttemu netandika okuwa abantu content owa ddala eno concept ya professor ogiperformizeko ku stage ngiperforminzeeko waliwo awo ku Tales Babukoto nyina so gyentera okuhostinga ngiperforminzeeko waliwo shendala gye twaliko ku Good Friday bweyogerera awo ngiperforminzeeko nenge ekola bulungi so far reception nungi ya reception nungi also ogiperformingira for 30 minutes yeah wembanga omuntu wangamba nti oyina eddakiika bweziti omanye ebiseera singa kyebakugamba kyewetegekera kuba kati concept zenyina nyingi zenshootinze ezesinashootinga just olina okuba n'engeri gyotwistingamu kyolaba nga twakatandika nakolanga nga nzijanga nga bugambi nti obadde okimanyi nti ekijiiko oba giyite spoon so kikosa okutabula kyayi kanomanya kati netaaga okutwistingamu kati ntandika obadde okimanyi nti okunoonyereza kuvuddeyo nga kulaga nti abantu abakyasinze okufuna embuto wano mu ggwanga Uganda bakazi kati kunagamba katomya atututte mu research okitegeera so olina kumanya ngeri yakutwistingamu kintu kyo notakikuba nti wokuba ate nesooka omuntu eddako agenda kukutegeerera wagambe kati agenda kugimaliriza bwati so kukyusa amule nga asobola ogikuba n'essaawa wemba nga agitegese. Don't you sit down nolowooza nti concept eno gyokola bw'oba otudde awo nolowooza nti concept eno gyenkola ya professor with time abantu bajja getting used ku ki kyenkola wetegekedde otya akaseera ako ekyo kibaawo kuba concept zonna zembadde nkuba kuva ku Muzeeyi Nsubuga entanda zonna zituusa abantu ne bagetinga used okitegeera otya nti bagetinze used era views oziraba olaba nga ratings vibe tekyali eri gye bakuwanga so kati kyekintu ekiri ku content nti olina okuba omuyiiya nnyo kyobola bazaala ningamba abantu nti abaana bali mu kukola content ba content creators naddala ffe abali kukola ono content wa ojja kuwa abantu video 3 week creativity gye tuyina okay sagala kubanga azaala wane oyinza obutagiteeka ku ya muyimbi lwansonga ntala nogenda kukuba oluyimba lukutambuza omwezi emyezi 2 nga baluwulira ku radio nogenda n'oluba performing nga olwedde balumanyi ne baluyimba n'oduyimba baluyina ku simu yabwe ate n'oluba performingira ekitali ku comedy ono gwe tukola nti wenzija n'enkola jjooko yange ala ni oba ogiwulidde wenkomawo n'enjikola jaga ebyakola twabiwulira dda kati ogenda kusekera wange olwedde ogimanyi okitegeera so content creator olina okuba creative ennyo nti okola professor yaliko olina okumanya professor wagwanzizaako ki
kubanze mbadde ne concept isatu ezisinza okukola nze Nsubuga yankolera yali mutoli mwavu Entanda n'enkolera ate nga zikola ebyaddala nenga otuuka vibe neggwawo ng'olina okuleeta ekipya so nze Nsubuga yagwawo nendeeta Entanda neggwako nendeeta Professor kananga obudde buno kyendeeta gye ekiri kifumba nze kyenyiza oku appreciatinga nti weerwanyeeko okufuna hit ku TikTok concept si kyangu very few TikTokers abakola content ng'oggyeko bano bino ebyokwemuula oba oluusi n'okuzina naye abaana abacreatinga content nga bunagamba nti Chakala Sibi Tarakimbowa Mama Nakanjako Mama Brighton concept yo omuntu ng'atuula wansi ekintu n'akiyiiya n'akiteeka ku pepa bambi mwenna abali eyo I give you credit mwenna mbawa credit kubanga it's not easy si kyangu okutuula n'oyiiya concept nze I know what it takes nze I know because osobola oyiiya ekintu nekigaana onyuma ate gwe kyolowooza nti ku luno wakiyiiza nnyo nekitanyuma kyogamba nti naye kano just kankabo ate bo nekibanyumira nnyo okitegeera nze nja kuwa example nakolako skate ne Babitusi nenga ndaba ya bulijjo naye skate yanyumira nnyo abantu eya Babitusi Mama Brighton ne Babitusi nenkola skate ne Karo nga ndaba ya bulijjo nenyuma nnyo waliwo skate gye nakola eya restaurant ne Mama Nakitende nenyuma nnyo so bintu bingi so I would love to give credit ekyosuubira ekijja obbakolera toyinza okwekanga nga audience yo ate tekigikoledde ate kyotataddeemu nnyo budde I think nange mu content wa Professor eyo joko y'ekijiiko namala nayo ku simu wiiki nga 3 nga sinagiteeka nga kano kana nyina gye nga ndi star kambadde nyina okupostinga Saturday ko video nga naye nalooza nagikopira nyina okupostinga ku olwo kanali awo nenjiplayinga naye ne bakyaliba nga bali ku byabwe twali tutudde wamu in fact twali muri rehearsals za comedy kati nga bo bonna bali ku bibye nenjiplayinga kamutima nga obajemba wankateekeyo kano agiplayinga na lisiment bonna focus bagitadde kunze bonna ne baseka nnyo nimbuga mukakasa no video eri fun daga gwe eyo video ze wakoze nka nimbuga mandudde nayo kanjiteekeyo ndabe nenjiteekayo nze nagiteeka kumanya yali emazeemu amasaddamu nakebera nagenda okeberayo nga mundoza mu ssaawa ng'emu eyingira 3 ng'abantu bakomenti nga negamba video beda nenga zina lingi nyomi nze what's your big dream kyotulawo wansi obanga oli ku buliri obanga oli mu ntebezo n'ogamba nti Professor ono mwagaliza kino my big dream especially wetwogera ku content I want to be international okitegeera ebiseera ebisinga abantu bancontactinga ne baŋŋamba bana obuntu bwesinga obukola mu luzungu naye nze nzikiriza nti wobanga oli wano sooka okakase ku ground kuba ne otandika okukola wakali international bana abantu babe wakali bagenda okutandika okusharinga n'okupushinga okitegeera so my dream is to be international nga nkola content ya sala wonna era nyina ideas mu muzendi mu kufumbo jjagiraba maaso awo njagala ebe nga cutting across naye ng'obudde buno nja kusooka kuzimba kintu kyange mbenga ewakaba mmanyi wakabe baba kumanya onywera okitegeera then awo osobola okutandika okupushinga ewalala wonna naye nze nzikiza nti content kyekintu ekisobola okusasula n'okusinga omulimu omulala gwonna n'okusinga ba MPs bano betulaba nti omwana asobola okufuna gigi eyaddala ne kampani eri serious n'asayininga ssente nga ozigamba omuntu ayinza obutakikkiriza kanze neebuuzizaako kuba nsinga ku magezi njogeddemu ne I think he's my mentor wano wetwogera ku ya content creation ankomo yanfunyemu talks naye netwogera netulaba kati nze obwongo bwe gulya neŋŋamba ekitegeeze content creation alimu ssente ezaddala oyogeddeko nankomo bwovudde ku bino betujja ne bakuwa kagigi amanya mpireyo akalango n'okolawo obusente bwo but content creation wobanga obadde serious n'ozimba brand yo alimu ssente ezaddala so nyina ekirooto ekyokuba nga nkolera brands ezitalina za just wano waffe Uganda
nti ye okoleddeyo ono kyovula ngamba nti nze ekintu kyange njagala kibeera international nsobole okukwata ku ssente ezaddala nti kampani ennene ng'emanyikiddwa ensi yonna egenda kuwa gigi nga tefokasinze ku ono twagala apushinge wano mu nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Gomasi na buli ekitambulira ku Gomasi kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomasi nkugebe bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa ennamba z'amasimu zeezo Marus Bridal Center oluganda kitegeera which is okay naye okay nze kyekiroto kyange kyendaba ekinene tinjagala kubeera international nga tukwata gigi ezo ezaddala bweraba vidiyo zo mulimu nnyo ebikebe bya yogati bya Latomelk mulina nkolagana kina Latomelk basika eriyo mulina nkolagana bakutuukirira ekintu ekyo nali mbasika eriyo kati abantu abasinga tebakira nti abatandika okumpa zigigi ebiseera ebyo in fact noza bali amanyira toyampadde bebiseera singa abantu bampita ngamba munebe ni MC bado otubiri akalahane kati goli munene munayira toyakuwadde okitegeera kati olayo n'obugamba ojja kumpa zino kuba atiddemu okitegeera naye ng'ekyamazima twali tugezaako kubasika eriyo kuba mulimu brand mwabafuna tetwabafuna why I don't know what happened twagezaako okulichinga utu biki ne tulabanga biwa mwagendayoko twakola tulina contacts ze twafuna ne twogeramu nabo naye ne tu right wagende wa Spice Diana Spice Diana gogenda okumumpa yakutwala I have to Spice Diana gogenda okumumpa ola bene tekina kye kisobola kunzijjako nga ndaba nina kyensobola okukutuusaako okitegeera ng'okyetaaga nze kyengenda okukola ngenda kukutwala kandabe tugenda kwogera off camera wano naye nja kukutwala ewa Spice mukole then you talk to her then olabe I believe when I connect you to Spice she's a very free person ajja kuyambako ekyo era nazenga naye ngamba showe gwera nkukwatira ogamba mukama wange Spice tumulaba tutya ogenda mulaba oyo tutuuse oyo muyimbi wange oyo ojja mulaba kubanga mwana olaba ekikyatusibye oba ekyali kisibye bakadde baffe abaasooka mu entertainment muno kwe kubanga omuntu okukoleeza omusubba gwa muvubuka munne alaba nga kizibu kitegeera nti otunula sigamba nti kale oba kyenjagala oba kyensaba bata nze ninamu nyaako obuntu nti saawa zino oba ne show nga gye ngenda okuba nayo ku La Bonita naye wandisuubidde nti ba tiktokers kale abakola obulungi sofa bonna abasinga ombakyazizzaako kitegeera osobola okuba nti buli omu agenda kuteekawo kale solida okitegeera n'olabanga oli omukubira ompaayo mmeka naye nga bintu bitono ebibeemazaamu onfuna bw'otunuulira n'ogamba nti singa ba tiktokers bonna bassa kimu Ivo Fisher ayina ekivvulu ky'abadansa kyali mu kuteeka is it music parade ne tulaba tiktoka bonna Ivo teyeetaaga kusasula mwebeererewo kubanga bo bannamawulire aba mainstream beebeereramu munnaabwe bamukwata wabalaba nga case bamukutte okitegeera nze ba mainstream njagamba nti kale bali mumbamu kasolida ekitali nnyo na mbayimbi naye abayimbi era obalaba bakikweka munnaabwe waba nesho bonna obalabanga bonna bapositinga okitegeera so singa twanguyirwa okulaba nti Ben
asikala Tomiliki naye la Tomiliki temufaako ba TikTok mwenna muveeyo mukuba omulanga mugambe mukitegeeza la Tomiliki mutemulaba mulwanireko munnammwe kubanga naawe enkya ojja kuba oyina gw'oyagala okitegeera naye tetukirina naddala ba content creators abali ku TikTok okitegeera buli omu alowooza yakikuba buli omu alowooza yeefaako yekka nze bajja kunjulira abaana abazzeeko wano oli akubuze Alan mwana njaga performingako e London n'omugamba manyi kwata enamba ya Richmond mugambe nzi nagikuwadde nange kanjogere naye bw'aba nkutte mu kasana atali bize mga Richmond waliwo wano omwana bamuyita gundi mbadde nsaba mukolere bwoti bapromoters ab'enjawulo Jose Ajafa okitegedde so singa tufuna ekintu ekyo nti Alan Cruz Spice mukwano gwo The Ben akola content nga mulimu Lato Milk oba Lato Yogurt kikutwalira ki okwata Ben n'ogamba Diana Professor mumanyi nti ye uno akola content mubaamu Lato is there way oba kale ne bw'omunyiga ku budget ko naye napushingirako n'abakale nga takolera direct Lato naye ali under Spice Diana okitegedde era Spice bwenkimuleyingira ajja kigula okitegera kubanga ye ng'omuntu si muntu muluvu era jaga Cruz akole kuba nze nange mukwatirako era nange n'abaako ne bwankola ki nekyansasula okitegeera kakati kitegeeza nti twetaaga market eri abavubuka eri bwetyo kino nkigamba ba TikTokers mwenna learn to support yourselves nyumirwa nnyo okulaba press conference nga TikToker kati nga bwe bakola fight ya Mickey ne Sefco nenda babana ba TikTok bonna ku press conference that's good kijja kwongera obbalaga how solidarity gye mwerinako onfuna kati The Ben njagala okulaba nti Ben bw'oba otegese show yo eya professor ng'ogenda oyingira mu concept endala ti professor ayina show ku La Bonita ba TikToker bonna bayiwowo omubiri kitegeera nze big up to all the abantu abali ku kyeyo abala basikiriza mu Brighton they have supported me ate bakyansupportinga oyina kuza cruise table ya meka sijavaawo naye kanguleyo tebemu abantu abo mwana ontambuliza ekyeyo noga abantu b'ebulaya nga balina solida batwagala nnyo mbamu nakubira nga just akubidde kusiima kubanga abannaayo nkolera bulungi weebaleeka nsooka ompe namba eya Airtel okitegeera n'olaba omuntu bano abajjayo interview zaffe babloga ba TikTok abamu nga ajjeyo interview zo eziwera ezimu zamukolera akakadde views ezimu nkaaga nange nsobola bisa ku TikTok yange but ngamba no kankirekaawo oba nsobola biwa abakiimu abo ne bassaayo you get but n'omusanga nga okuterayo akalango ka shoyo ku page ye lutalo kyokka nga ate content wo gwatambuza okitegeera naye nga weetaaga ate weetaazi mukubira omugaye munnange gyebaleko nteeraayoko munnange nteeraayoko naye nga kyandwadde kimukakatako okupika naga nti mwana omusajja ono atuwa content kyokka nakola content era najjamu obulango obulanga shoyo n'abugjamu nga kaliraba n'alema yadde okuteekako posita nga nnene naga nti wano wenteeka ekifaananyi kye kanteekewo posita ye abantu bategere nti alinayo nesho nekimulema kati that solidarity eyo where someone knows Ben amanyi kyakola naye mbw alinda Ben akwate essimu amukubire kitegeera so I think kyetubulamu but all in all oyina programs z'okukola ku radio ba TV njagala nnyo okukola ku radio kiri mu programu yo njagala nnyo okukola ku radio I think simanyi lwaki oba lwakuba nava Masaka naye nze mpuliranga ubanterawo bibiri radio TV gizogenda ku radio okay lwakuba nti I think ninako ku experience nakolako ko esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education ga gy'essi zonna mu Uganda
balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo, ate nga balina ne sina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904. Gambye ekikwasagana educational gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Morning shows, morning drive, energy, evening drive ezo kwezityo ya. Zensingira ddala okutegeera. Okay. Kikyokozeemu sofa kyogamba nti Alan bukyanga ntandika okukola content wange kati ona atunze nnyo wa professor. Funyeemu kino. Bukyanga ntandika okukola content wa professor. Eno kyenyinza okwenyumizamu obudde buno nti nyina abaana benkwatirako ku school fees bali babiri obudde buno. Omanyi luli mwana ng'obeerawo n'oyiribanga naawe ogamba nkoze ntya. So mukadde wakaye nayo kubazzukulu si bange abantu bageraga professor nga yakeera si bange naye at least obakwatirako ne waka wennyini kati obudde ebintu ebisinga ebya mukadde biki then nebu savings kuba nyina byembala omwaka guno so nyina obusente bwendi mu kuteeka ebbali kuba nyina byembala okuyingiramu omwaka guno. What's the biggest company you've worked for? Joyinza okwebaza okusupportinze nga ogamba nti company bambi. Thank you so much. Ba Aviation, Victoria University, Sozo yasooka okumpa gig ezaddala nenkwata ku Aviation beba n'abennyonyi be wagendamu. Ba Aviation ya. Bakusupportinga bulungi. Bankolera ddala bulungi. Ate gig gye nasookera ddala okukola nga content creator. Njagala kukolako mu nnyonyi. Atoseka Ben. Oyagala kukolako mu nnyonyi. Okukola mu nnyonyi. N'okukola ku TV. Bye birooto byange ebibadde bisooka ku mwanjo. Era ogenda kunconnectinga mu aviation ngende ensome. Kale wallahi ne bwe nayambala bwambazi uniform. N'entambula butambuze mu lukuubo lw'ennyonyi. Ne bakuteekako mukano kana akabuuka kano. Aviation ya basomesa. Ogenda kunconnectinga. Namba njagala kwambala nga ne bwe nayambala bwambazi nga agenda okukola mu nnyonyi. Kiba kiwedde. Ate nze munaye mu kusooka nga bantiisa nti abakola mu nnyonyi babavubuka simanyi beeru balina emibiri simanyi bakola kya nedda bannange abalinnyeko ennyonyi musobola okunjulira olinnya ennyonyi nga temuli muwala buno bu beautiful ennyo nga tebuliimu nga just bawala ba bulijjo just enviiri zaabwe bagamba nti mukwate zino enviiri mwenna ze musiba oba biki naye bannange ng'obeerawo n'otya ne ka uniform bakanyira nze kati skinny boy nasobola okukola muganda wange osobola tebakutiisatiisa biri bye bagamba mufaanana obuwala obukola mu nnyonyi byadda nalinnya KLM ejjudde abakyala abakadde abazungu they are normal si beautiful nnyo nti buki naye nze mirundi gye ninnya KLM abakyala bakulukulu abalimu obuwala obuto bulimu butono okitegeera kati nze awo naguma era kati muzeeyi ogenda kuŋŋamba aba aviation wano ŋŋenda kukola mu nnyonyi bane njagala omuntu alinnyo ennyonyi lumu akusange kati mulowooza natuuka bannange ekirooto kyange kyakukola mu nnyonyi simanyi oba emyaka gyayitako oba emyaka gikyali but my dream kukola mu nnyonyi emyaka tegisobola kuyitako it is never too late oba Uganda Airlines ewulira naye eno ye omukyala mukwano gwange baali bamuyitaani lindako yali nno boosi kamala omukebera wano bayinza okukamusaliramu ne bakamuwa namugamba Land Cruise yagambye ayagala kukola mu nnyonyi ekirooto kyo nakiwako amafuta kamala omukebera wano Uganda Madamu Doreen enamba yesembyayo 25 abamumanyi mumugambe kyalo ebambi yampaako lumu trip nangamba gendera mu Uganda Airline paka South Sudan nnyonyi yali yakatandika naye agenda mu Uganda Airline paka South Sudan otulangire nako naye ngakati lwaki awo taŋŋambye nti genda osome okomewo okole
bane njagala Lambo kosi za bei muko za bei nayo ofuna omuntu agikuweerera captain mukula n'ava n'agamba cruise soma bumagene mu Uganda Airline nze sidda mja kamera simanyi kwambala gomesi simanyi nangola munyonyi neba ne muyinza okunsango mu bannange nga anti ze gwa Yasigu yali yambala gomesi banne kubisako selfie wammanga tumaliriza show ya fona ko lwalero Chicho oyinza okugamba kyotulaawo n'ogamba nti ala nebaza Katonda lwa concept eno. Kyonki nebaza Katonda lwa concept eno. Ekisooka entadde maaso g'abantu. You know? Kuba account ogiraba engeri gyekulamu ebiseera ebyo Twitter nalingi tyano gitya. But right now n'ogenda ku Twitter memes zonna abantu bakozesa badde okimanyi nti buli kintu ekibaawo kati mu ggwanga. Bashiteako obaani akoze eki bakireetera mu concept ya obadde okimanyi n'akafaananyi kange balina akafaananyi ke baagala ennyo bakafuula mimi so kati nze awo naye kwegenda ne ku Twitter waliwo yaŋŋamba nangamba naye gumanyi content we yali mu kutambula ku Twitter ngaze ne Twitter nagivaako nawanika nagaka Twitter gy'oli kati otambula etambula oli mba followers bameka ndi mba followers 24,000 naye ate nze Twitter yanema kati abo mbafunye nga ndowooza mu mwezi gumu kubanga zange nali nagivaho nga siweza na followers 1000 kati bamala kungamba waaye no ku Twitter gwaliko meme zo zitambula nezirayo era kati biseera zinga omuntu wasanga account yange ngamba ono bujja professor banaye professor bulijali wano bulijali ku Twitter so kati netani ko bawa content so naye bobo wandika ndozo wandiko badde okimanyi obadde okimanyi era wentambuza obadde okimanyi #professor obadde okimanyi so engeri gyetambula mu so ne Twitter tansokula so concept eno enzimbidde eyongedde okunzimbira kulinnya yatembina ebintu bye tulimu munnaye erinnya lyo bwe bugagga bwo true inawe ntusiza then ngayo kugambye ina sente zeni mu kuteeka ebbali kuba nyina byenjagala okubala agenda Bulaya saagenda Bulaya nkyaliwo wano nenja kuyingirako mu nnimiro eyo ndabe oba ddala kituufu enkumbi terimba kale nga tumaliriza sibula ku bantu bo abadde takumanyi omugambe social media platforms otandikirawo abanaye mwebale kubanga mutuwagira mwebale kulaba content w'abaana ba Uganda bonna buli mwana content creator respect muli b'amaanyi kyemukola nkimanyi amanya BNMC professor ku wonna BNMC UG naye ojja kusearchinga BNMC #professor ku social media platforms zange zonna Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube channel yange obengo following content waffe bulungi nnyo yenna nenga mwebale kwagira ba content creators kale tweyanza nge Alan Cruz gemanya Cruise exclusive gwe mukutu sagala kubanga ate ensukako wano olunaku olwaleero kubanga ate nina ate okugongera okukiyita mu bantu abagenda okumpa ku ssente za show nenga nyongero bajukiza naye mujja mu show yange 26 guno omwezi gwennyini ogwa April oli Bulaya okomawo Uganda tomanyi plot wegenda kuba jangu lugenda kuba lunaku lwa kutaano enkera lwa Saturday Sunday mujje tunyumirwe come let's have fun tutambulire awo ate tulabe ate kinagenda mu maaso ddala kale neyanza nze kale sebo neyanziza okunkyazaako kale mwebale nnyo mwebayire ddala mwena abatulaba saga kubanga ate nsuka kwano nakolero for now muse bulungi mwera wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.